Eriyo olugoba lw'okobye nti singa omukyala kubako ekifaananyi ng'ogemesezaamu abantu bano beenumeere. Naam, singa omukyala omugoba olw'okumufaananiza ekintu nti oba maama wange katugeze buti nga ife wano mubairugavu komonire mubairugavu eriyo okuba nga muli mu mukwano. Naam. Baba batera okuza ati mami biki yakati oli mami wange nkwenda anga bali muki ekyo kiri haramu. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yaisa sura namba wajeta surati Mujadala. Allah ajitandika baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim kad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah subhanahu wa ta'ala omukyalo ono iba bwamala okumukuba nti maama ye yali yatwala obukulu bwa maama mu mukwano gwe baalimu. Omukyala yategeera nti ono kamwese maama butafuuse maama we yajeri Nabi sallallahu alayhi wasallam yaloopa. Bw'ajja n'aloopa Allah subhanahu wa ta'ala yaise sura nga Allah akuba nti kad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah subhanahu wa ta'ala awulira ebigambo abantu bwe bajire nga bakola ki boogera. Omukyala n'akuba musaada we nti omusaada n'akuba mukyala we nti maama. Ayedira kwawo diraga nti ba maama b'abantu nabo ababazaalira irala so ti baba bakazi bayo. Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa stages nti omukyala oyo bwenda afuuke mukyala wo olina okukola ekimu ku bintu ebimeka ebisatu. Ebintu ebyo ebisatu mulimu okugula omwidu omusiraamu omulekule kye kintu kya layisi. Mulimu okusiiba emyezi 2 kyona ti kyangu. Ekisembayo kyakuliisa abantu 6. Olina okukola omutango ogwo myemale oli yafuuka mukyala wo. Bw'otagukola kisigala nga kikaaliwo ekya haramu ekyo. Naam. Seka ekindi eriyo olugoba lwoyogereku olw'okumukazi okwesalirawo nti nkuwere beetu w'olyendera w'oligiira nkugobye. Naam. Kati singa omukazi oyo awangalira awo waka aye wamukoba ati nkoze eki nkukuba yimwe nasalewo. Naam. Asigalawo anti okubaawo ng'aliwo aye ng'olwisi nakikola muki mu busungu kati nayenda okwiza omukwano gw'omukazi ono obanga nwayo olugoba olusooka aye nayenda okwiza omukwano gwange eri omukazi nga omukazi akaali wakaawo kiramula kiti ekyo. Eyo eibanga omukazi ono lyabanga tiyeegobye asigala akaali mukazi waka. Kubanga wamukuba ti nkuwaire beetu weegobe kati yaloba kwegoba. Naam. Walinda omwaka gwabita kutiyeegobye yagema ogwokubiri tiyeegobye yabaawo kati asigala mukyalawo kubanga tiyeegobanga akaali kozesa mukisa gule gwe wamuwa. Kitegeeza iwaawo osigala nga mukajja maaso n'obufumbo. Naam. Seka ekisembayo eriyo bino byetubaamu wano ebyekiyaaye kankitwale ntyo. Katugeze nina omuwala gwe nayendaku aye nga tyamuwoowa nga twali ku mubwenzi naye. Omuwala oyo nayawukana naye n'amala n'awoowa muganda we kiikirizibwa. Anti olaba tiyali ku mukazi we. Omukazi wo n'oyo gwogere mu bakaire bakufumbiza. Naam. Era wano bw'oba oyidde okunona okuwasa muganda we togeza kuwenda ku nti nabaakuukunoole. Bw'okigendako kiba kyetaagisa kukulamula kukusekula mabaale kufa. Naam. Omuntu ng'okaali kuwasa mukazi aye ng'omwenda kutaba mukyala wo. Omukyala wo n'oyo gwogere n'okola ki? N'owoobwa naye ffe mu sharia gwe tubala nti oli ki? Mukyala wo. Biro ebyobwenzi ebyo omusaadha talina kubyogerera ku irala wale kubigenda kubabyogerera ekubanga kulamuza sharia oba oli kuba oti bankuba amabaale nfe. Naam.